Yes, all right. Nkulamusizaako nate we bali kwekuumira ku UG Update TV go mukwano gwange ali eyampuliriza. Speaker wa Parliament Anita Amongo kyaddaaki amaze n'avaayo n'ayanukula Honorable Joel Ssenyonyi olw'ekibuuzo ekyamubuuziddwa masekati mu Parliament ng'agenda maaso n'okwadressinga House at large gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Jjukira nti nno eggulo Parliament yakutte omuliro era walabiseewo ebibuuzo eby'enkunala ebigenda maaso nga bibuuzibwa Speaker wa Parliament direct nga talina ngeri kijayinza kubidoojingamu. Naye oluvannyuma lw'okubimubuuza tetwalabye response ye, naye kyaddaaki amaze n'awaayo response. Bibuuzo ki bye yamubuuzizza ye abyanukudde atya gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku UG Update TV nkujjukiza gwatannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe okikoneko obeere nga otweyungako. Abali emitala w'amayanja mbanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku UG Update TV. Kaakati olunaku lw'eggulo Parliament yabadde etudde. Naye nga ebyagenze mu maaso n'okuba nga Leader of Opposition Joel Ssenyonyi agenda mu maaso n'okuba nga akoonako ze key point zino. Yabadde ensonga eri kubuzibwawo bannayuganda abagenda mu maaso n'okubuzibwawo naddala kino ekikulu ekibaddewo emabega ekyokuwamba Eddie Mutwe bodyguard wa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'atwalibwa mu kifo ekitaategeerekeka, naye ng'ab'obuyinza be bagenda mu maaso n'okuba nga bamukukumye nga bagenda mu maaso n'omuntu kyalinga bamubonyaabonya. N'oluvannyuma yalabibwako ng'era embeera gy'alimu si nnungi ng'asigazzaako kikuba mukono gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kino nno kyawaliriza Joel Ssenyonyi okuyimirira mu Parliament nga opposition leader okuba ng'agenda mu maaso n'okusoyasuya kajojjiji w'ebibuuzo eri Speaker Anita owa Parliament ng'ensonga gy'ayimirirako ng'egamba waki Parliament tevangayo kwogera ku General Muhoozi Kainerugaba oba na kumuyita kumubuuza ku bikolwa nga bino ebigenda mu maaso. Ng'ensonga eri nti Honorable Right Speaker twalabako gye buvuddeko emabega nga Parliamentary Committee Board etuula ng'era eyita Muhoozi Kainerugaba okubanga abitabya, wabula ono teyalabikako nga baagala kumanya nti tugambe nti no Muhoozi Kainerugaba ali above the law takwatwako. Kubanga yagambye nti ono we yayitibwa teyalinnyayo, teyakoma mu kyakulinnyayo, wabula yasinziira ne gye yali ali adduse mu buwaŋŋanguse mu ggwanga. Oluvannyuma n'asindika obubaka obutiisatiisa ababaka ba Parliament abatuula ku kakiiko aka Committee Board nga bagamba nti ne batamwesonyiwe ajja kujja abakwate kubanga ye bakimanye tasobola kulabikirako mu maaso g'abaddiikuula kyeyayita Crones. Wabula twalabanga Parliamentary Committee Board newankubadde yaddamu okusamoninga Kainerugaba teyalabikibwako mu Parliamentary Committee, talabikibwangako ng'agenda mu maaso n'okuwozesebwa, wabula yalabikibwako ng'agenda mu maaso n'ebikolwa bye ebyokugenda mu maaso n'okutwitinga ng'atiisa nga wagenda okugyako ba Leader of Opposition emitwe, ab'opposition bonna saako n'amawanga ag'ebunayira okugatiisatiisa. Tekyamumalira wabula gye buvuddeko n'agenda mu maaso era n'atuukiriza ebikolwa bye eby'effujjo, eby'obutemu, eby'okucunya, n'agenda mu maaso n'awamba Edward Ssebuufu amanyikiddwa nga Eddie Mutwe, ono nga bodyguard wa President Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform. Ebyo n'ebikolwa bizze birabikibwako nga bigenda mu maaso naye nga tebinnakolebwa. Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni binasooka kuwooninga nga tannabikola. Kakati masekati Joel Ssenyonyi ekyamuviiriddeko kubanga raising ensonga eno ng'ali concerned nnyo. Jjukira nti nno mu kaseera ke kamu Parliamentary Amendment Bill eya UPDF yabadde egenda mu maaso n'okubanga eyisibwa. Wakati mu kuyisibwa ng'ebigendererwa byawo tebinnamanyikibwa bulungi nga buli ŋŋambo zigamba nti lino etteeka lyagala kufulumizibwa libeere nga liprotectinga Muhoozi Kainerugaba olw'ebikolwa ebikyamu byagenda mu maaso n'okukola, wabula nga bo babuuza wabanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni yagamba etteeka lino liyisibwa olw'okuba nti baagala protectinga na kuteekawo discipline mu magye aga UPDF. Kati nga bamubuuza ddala obanga oyagala promotinga discipline impisa mu ggye ery'ekkulu erya Uganda People's Defence Force, lwaki tutandikira ku mutabani wa Muhoozi Kainerugaba n'omukangavula n'avunaanizibwa ngawo wakola abasigadde omwali ne Kale Kayibula? Waaki General Muhoozi Kainerugaba akyali mu uniform n'ekifo ekyo nga tannaba kubanga resigninga oba ng'alekulira kifo ekyo ku lw'ebikolwa byagenda mu maaso n'okukola n'ekifaananyi kyasiiga eggye ekkulu erya Uganda People's Defence Force? Kubanga bagamba bino Muhoozi Kainerugaba abikolanga ye personally wabula tabikolanga institution eya UPDF.
KDF kati wekibanga kyekyo waki Muhoozi Kainerugaba tavunaanyizibwa kino kibagezaako okubanga bagamba so ng'ate Museveni agenda maaso n'okuteekawo embeera y'okupushinga lino etteeka libeere nga liyisibwa eri abasiviliani okubanga bawozesebwa mu military courts abalala bakirabanga ekikolwa ekigenda mu maaso n'okubanga kikyoboola constitution w'eggwanga Uganda n'okujjako bannayuganda rights okulaba nga tebawozesebwa mu military mu Supreme Courts oba mu civilian courts bawusebenga mu military courts kino no kiwe government omwaganya okutiisatiisa okuintimidatinga n'okukanga n'oteekawo entiisa eri abo abali ku ludda oluvuganya government okutyamu kubanga jjukira nti no military court yebeegenda maaso n'okubanga ebawozesebwa wabula bo abali ku ludda olwa government bagamba nti etteeka lino liyisibwa olw'ensonga nti nno civilian courts tezirina bumanyirivu kubanga ziwozesa nsonga military cases wabula ababaka bagamba nti bwe baba nga tebalina bumanyirivu tulaba nga ne Supreme Court yavaayo n'eruuli nga gye buvuddeko emabega ng'egamba nti military court terina wadde ettondo lya bumanyirivu kuwozesa ba civilian era ng'embeera eraga nti nno nabo bagenda kubeera nga bakola ki ensonga eno nga bagyeteekera bweteekezi basobole okuba nga batrainingibwa nga batendekebwa okukozesa ba civilian courts mu courts zaabwe wabula n'ababaka ba parliament bagamba mu ngeri y'emu nga kikola kye mwagala okukola ngaye mutalina bumanyirivu ne Supreme Courts ne courts zino eza bulijjo oba ne judiciary esobola okuteekebwamu ba trainer ne baba traininga engeri y'okuhandolingamu military cases ne basobola okuba nga batrainingiza ba civilian wabula temugenda kuddira ba civilian bapaatikako misango za military olw'okuba mwafunye omwaganya musobole okubawozesa mu martial courts musobole okuba mu controllingira mu buli kimu era nga bawunzika bagamba eggwanga lihooningibwa n'abantu naffe ffenna so sina magye ekyo musaanidde mukimanye kakati Speaker wa Parliament ekibuuzo ekyamubuuziddwa okubanga ontanaba kubanga awozesebwa okubanga Muhoozi Kainerugaba tanaba kubanga awozesebwa era nga yajeema nga yeebalamadde okujja mu Parliamentary Committee Board okuwonyezesebwa okubuuzibwa akana n'akataano oba oliawo n'okumuli regardinga n'okumwegamba n'omulaga kikyateekeddwa okukola sigamba nti no baali bamuyita namuvunaana kumulaga ki ekikyamu nakyo ekituufu kubikola byagenda mu maaso n'okukola na biki byasaanidde okuba nga atwitinga yagaana kati Speaker wa Parliament avuddeyo n'agamba nti tetuli clones tetuli baddiikuula nga Muhoozi Kainerugaba bwe yagamba wabula ebikolwa nga bino ebyotunyoomula ebyetuyisaamu amaaso bigenda kuba nga bikwatwako era abantu bagenda mu maaso n'okukola ebikolwa nga bino bagenda kuba nga bakangavvulwa kati buli muntu alinze ali ku stand kulaba oba Speaker wa Parliament anaddamu n'atuuza Parliamentary Committee Board n'agisamonalinga esobole okuba nga ekoowola Muhoozi Kainerugaba asobole okuba nga atakingwako accountability ku bikolwa byagenda mu maaso n'okukola mu ggwanga nga ye high ranking officer Chief of Defence Force jjukira nti nno kyabulabe nnyo okuba nga high ranking officer agenda maaso n'okinvolvinga mu bikolwa nga bino ebyokuwamba kutokyalinga kubuzibwawo kigenda mu maaso n'okweraliikiriza eggwanga ate mu kaseera ke kamu y'omu yagenda mu maaso n'okukontestinga ng'ayagala kusikira entebe ya kitaawe ya mwami Yoweri Kaguta Museveni olowooza n'amalako naye ku bikolwa nga bino olowooza bannayuganda banaamusekendinga ku bikolwa nga bino byagenda n'ekifaananyi kyasiiga eri obukulembeze bwe olowooza otya ku nsonga eno gwe mukwano gwange jangu mu comment section otekewo endowooza yo mbagaliza olunaku olulungi mweraba